najja wano nali mwana muto. I was 34 years. Eri ewaffe bino ebyemizimu tebikyaliyo. Naye bwe najja wano mu Buganda, abo bonna 98 ku 100 bakkiririza mu misango eyo. Nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Aframu aduse. Naye ne banyanyulira Semiganda nti ono Semiganda yali mu kifo kya musosodoti ate yesaba Kristo. Semiganda najja emirundi ng'ebiri oba esatu. Ogwokuna nangamba nti owaayi omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula? Nti nedda, nti kubanga Obote yaluloga. Nti Obote yatta omukazi n'amuziika avunuke ebukomero. Nolwekyo Obote yaloga olutalo lwaffe. Tulina okukola emikolo tulabe tutereze ensonga eyo. Niga nti naye gwe olusaba Kristo. Ate ebyasaba Kristo biri awo, naye nakino nakyo kyetaagisa. Nze nzikiriza kubanga singa naleeta entalo empaka ti ebyo byakikafuye mugende kyanditabudde abantu baffe kubanga bonna baali babikkiririzamu wano. Nakizuula nti abantu bano saba Kristo ali mu layini eno. Kati bwe nalaba embeera gye naalimu ne bajja ne balumba bamukyala Njuba abaali batufumbira ti mwemuleese ekizibu. Omukulu w'olutalo mumuwadde ensujju kubanga ensujju zikaaba nnyo, zirina amaziga. Okulya ensujju kitegeeza nti tugenda kufa ffenna tugwewo. Temuddamu ebirera byabadde agamba ebyo nti ensujju kubanga ensujju zirina amazzi mangi nti ago amazzi maziga. Temuddamu kulya nsujju. Naye bangamba nti kati tukole omukolo guliwa? Tugenda kusala enkoko, gwe omukulu w'olutalo ogibuukire emirundi 3 nti ekyo kyangu. Ne tugenda mu lutooke lwa Keziro Nsonko ekitema Masanga, enkoko ne bagisala ne mbuuka. Emirundi 3. Kati naye olwo nange ninze okulaba bwe nayingirira okubayamba. Kati bwe amala okukola ekyo nti nga kati nga bw'okoze omukolo n'obugenda n'emundu emu owamba Kampala. Naye ngamba nti nedda nti bajjajja bagambe nti ebyolutalo babindekere nti kale bakukkiriza. How can they agree so quickly? You have not even asked them.